the NRM manifesto for 2021-2026 and congratulate the manifesto group. Thank you so much. Ku mugukiriro gwa manifesto ya NRM 2021-2026 ensonga enkulu gye bakulembeza nga basaba bannayuganda okuddamu okubalonda yali yakutondawo emirimu n'obugagga eri bannayuganda bonna nga byonna byali byakutambulira ku nsonga nnya okwali obulimi obukola amagoba, amakolero, okwongera ku tekinologiya n'obuweereza obwannamaddala obutuuka ku buli muntu. Mu manifesto eno yasomebwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yategeeza nti emirimu gyali gya kutondebwawo okuyita mu nkola za gavumenti ez'enjawulo ng'emyoga, okuvujjirira abakyala okuyita mu Women Entrepreneurship Fund n'abavubuka nga bayita mu Youth Livelihood Program n'enteekateeka endala eza gavumenti. Mu manifesto eno President Museveni yasuubiza okunyweza enkola eya bonna basome ku mutendera gwa primary ne senior era ekyamuwaliriza n'okukangula ku ddoboozi eri abasomesa abasabye ensimbi okuva ku bazadde mu masomero ga gavumenti. Can the parents afford? If they can't afford, then we must insist. Anybody who does not support free education, then we must have he must change his position. President Museveni yasuubiza okukola ku nguudo naddala ez'omu byalo. Ab'omu byalo manyi obuzibu bw'enguudo bwe mulimu. Ekirungi kiri nti ebyuma weebiri kubanga esente zino obuwumbi 168 singa buli district yafunako akawumbi kamu enguudo zandibadde ziyitikamu mu nkuba. Eza korasi ezo nungi eyo yonna gy'ogenda. Mu manifesto eno NRM yasuubiza okutumbula ebyenfuna by'eggwanga nga bongera ku bungi bw'ebintu ebivaamu ssente mu ggwanga, okukendeeza ku bungi bw'ebintu ebisuubulwa okuva ebweru w'eggwanga, okukakasa nti abantu bonna abalina bizinesi ziwandiisibwa mu mateeka, ate n'okusobozesa eggwanga okutuuka ku mutendera gw'ensi eri mu byenfuna ebiri yaddeyaddeko kiyite middle income status. My priorities, which I recommend to you, are the following. I started with the defense. We must always have a strong army. Then I add electricity, and I add roads and the railway, and I add health, I add education, and paying government scientists well. President Museveni yasuubiza okufuggaza ekibbattaka mu ggwanga mu kisanja kino ekikomekkerezebwa okulaba nga tewaba munnayuganda yenna afuuka momboze olw'okugobaganyizibwa ku ttaka. The solution is to resolve this historical distortion by putting aside good money, paying off the landlords, and giving ownership to the Bibanja people. I have done this in Ankole, in the areas of Ishaka, Kashari, Isingiro, Kachigane, Rwampara, and Chirema area in Nakaseke. Okwegatta kw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika mu nsonga ez'enjawulo okuli ebyenfuna n'obutebenkevu ze zimu ku nsonga endala ezaateekebwa mu manifesto ya NRM ey'omwaka 2021-2026. We shall get access to the East African market and the African market through the economic integration of those areas as we have done under the EAC and the CFTA. NRM yasuubiza okuteekawo amakolero kumpi mu buli kanyomero ka ggwanga kati ng'emyaka 5 gimaze okuyita naawe osobola okutunulamu okulaba oba ebyo bye baasuubiza nga bituukiddwako na biki ebikyalemye wakati ng'ekibiina kino kisaba ekisanja ekirala. Gerald Damulira, Agafeeyo ku Spark TV.